It's a National Liberation Day or Museveni and Family Liberation Day. Yenze Yekolera Itongwa musiri mtya baganda bange ne bannyinaze kansubire nti embeere batwala malidadi sana. Alhamdulillah naffe Omukama Katonda abadde akyatulunze bulungi temwerabira nabagamba nti ogwange gwakukunamya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne bampembe banne. Ogwammwe gwakunnyambako kuntambulizaako bubaka buno butuuke mu buli nsonda era mbadde nkusaba bubaka buno bwonna obakatambi kano kawuliriza okamaleko osobola okufuna ekinyuso. Ekibuuzo kiri kimu. Leero lunaku lwa amenunula eri bannayuganda oba lunaku lwa amenunula eri Museveni ne famire ye? Era mpe ensonga gwe munnayuganda lwaki walisaanidde okujaguza olunaku luno ye Museveni lwayita olw'amenunula eri Uganda kyokka nga lw'amenunula eri ye? Yoweri Kaguta Museveni luno olunaku bwe oluyita olw'amenunula eri gwe, I can agree with you. Yoweri Kaguta Museveni weenunudde. Yoweri Kaguta Museveni weeyubudde. Yoweri Kaguta Museveni eyajjange essaati zikunjubuse, eyajjange nga tegudde olubege, nga mukyala wa mwambaza buteeteeyi bwa madaraka nga bwayita ku mulyo bumukwata. Munnange Yoweri Kaguta Museveni asobodde okwachivinga ebisinga. Yoweri Kaguta Museveni eyajjanga talina yadde akayumba k'essubi. Essaawa eno Yoweri Kaguta Museveni yenna nnyini buli kizimbe ekiri mu kibuga ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Eyajjanga talinayo yadde ettaka ly'omukataasa. Ennaku zino n'ewaffe mu Buganda ye Ssaabataka, kuba kati ennaku zino ettaka alisinga ne Ssaabasajja Kabaka be bawulira ba Hamisi Kiggundu, simanya baani, naye nga byonna bya Museveni. Kuba nababuuza gye buvuddeko Museveni ono okutuuka n'okuba nti osobola ossonga mu ntebe ye n'akutta. Olowooza lwaki akutta? Nti ye ayagala kutambulira mu bugombe era atufuga kulya bigodo bya mbizi, oba atutta kuuma bintu bye ebingi ennyo bye twagala okumusuza nti eno emmeeza gye tuba mu kutema, gye tuba mu kunyeenya kubeerako ebyokunywa bye? Nkugambye ggwe munnayuganda mpe ensonga lwaki obeera ojaguza olunaku olw'ameefuga. Yoweri Kaguta Museveni ku bye yagamba ebyamulwanyisa mpaawo ye kyakyusizzaamu, ate adobonkanyiza budobonkanya n'akubisaamu emirundi bufukunya. Bwe yali ajja gye tuli okutusendasenda tumwegatteko tumulwanireko, twalowooza ntitugenda kulwanira Uganda, kumbe omusajja yatusinga amagezi. Twali tugenda kulwanira ye kwenunula, wabula si kulwanirira Uganda. Yoweri Kaguta Museveni abanga omuntu ajja n'akugamba nti owange tukube Suzani asusse okwenda ennyo ku baka banne tutereeze ekyalo, kumba agamba mulwanyise Suzani asusse ennyo okwenda ku baka banne nga yayenze kuwe, wabula ayagala omulwanira olutalo mugjewo Suzani yasobola okwefunza omwami we yekka. Kati kye tutamanya nti tulwana lutalo lwa Museveni ng'omuntu, tetulwana lutalo lwa ggwanga nga Uganda, kubanga ku byonna bye twalwanira oba bye yatugaba bye tulina okulwanira ate ye abikoze n'akubisaamu emirundi bufukunya. Yoweri Kaguta Museveni eno Uganda bweba yali muntu mulema wa miggo gwate ogizizza ku mulema w'okutegula obuteguzi nti akasana bwe kaba kazze mumuzze mu kisiikirize, mukeere mumugjeyo mu buliri mumutwale kasana akaberebere, ate ekiro mumwanule mumuzzeyo mu buliri. Ye Uganda. Era nakugamba gye buvuddeko. Uganda ba Dr. Paul Milton Obote bwaba agireka ku fule esooka wagizza wansi mu basement gwe yatusuubiza okugizimba obuzimbi okugifuula kalina. Mulimu ku byalwanyisa Yoweri Kaguta Museveni ngenda kubiba wa point nzirina wano, wabulanga buli kyemba wa kyengagala nkubiremu analysis ne torch olabo baliwo ekyakyuka oba kyayongera kudobonkana budobonkanya. Yoweri Kaguta Museveni ku bimu ku byamutwala mu nsiko kwali kubba bululu bwa Dr. Simogere Paulo yebake mirembe. Dr. Simwogerere Paulo yawangula okulonda kwa 1998. Obote ng'akolagana ne mukulu Paulo Muwanga ne bafutyanko obuwanguzi bwe. Yoweri Kaguta Museveni kyava agamba nedda ngenda mu nsiko kulwanirira buwanguzi bwa Simwogerere, so obubwe wabula obwa Simwogerere. N'agamba ekimala kimala Obote tukkoyo okubba obulu. But today oba osanga singa Museveni yanywerera ku ebyo bye yagamba abantu nti byazza okulwanirira, ate oba osanga yali badde mawa, kuba osanga naffe twali tubikooye. Naye Museveni yatusendasenda n'atujja mu bufumbo buli n'atusuubiza ebingi ennyo, naye tulabidde ennaku mu bufumbo ne Museveni ne tutuuka okujulirira omulenzi waffe Obote ne tugamba awadde Obote yali bwati naye teyali wasen than Yoweri Kaguta Museveni. Teyawaseningako nga Yoweri Kaguta Museveni. Mu bimu ku byamutwala mu nsiko kwalimu okubba obululu. Yoweri Kaguta Museveni
ekigambo kubba obululu kye wagenda okulwanyisa teekako ku minzaani n'ekiriwo essaawa eno kwabwe njogera ku kigambo kubba bululu ekigambo kubba bululu ne Yoweri Kaguta Museveni kiringa kigambo mwana mujja na nnyina tekyetaaga kunnyonnyolera nnyo nti bw'oba oyagala okudefininga ekigambo erinnya lya Museveni nga toyogedde nti Museveni gwe gamba bugambi kigambo nti kubba bululu Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga y'okubba obululu nkugambye olinga ekigambo mwana mujja na nnyina kyeyogera bweyogerezibwa ojje wange nombuuza nti oli mwana ki nkugamba nti awo oyo mwana omunyage nombuuza nti yaani oyo kunze ye mwana ow'omukago noŋŋamba oli yaani mwana mujja na nnyina then bw'ombuuza omwana omujja na nnyina yati obaako ekikyamu kubanga ekyo ekigambo kyo kyeyogerera butereevu kati Yoweri Kaguta Museveni n'okubba obululu linga kigambo omwana omujja na nnyina Yoweri Kaguta Museveni point endala wagamba ozza okulwanyisa obwavu obukudde ejjembe mu bannayuganda by then but Yoweri Kaguta Museveni bw'oteeka ku minzaani obwavu bali bwe bwatulumya naye bw'otulumizza ani asinze okulumya bannayuganda obwavu naye mu mutima okimanyi wadde tojja kwatula nti olumizza bannayuganda obwavu to the extent wali wakamala mu office omwaka gumu nojja n'okyenjisa ssente ng'alina akakadde omuwaamu alina akakadde omuwaamu nnusu kasanvu n'onzikanga omubbye emitwalo 9,913 watulagirawo nti ozze tulumya bwavu gwe yajja okulwanyisa obwavu Uganda esobola okubeera engagga na buli munnayuganda abamugagga ne bwe tuyimirira buyimirizi ku bya bulimi bannayuganda twali twevumbulidde omuze gw'okulima vanira ng'era tutandiikiriza okugaggawala nga kiro ya vanira eri ku mitwalo 15 mu kiro kimu ng'omukulu agisaze ebbeeyi ng'eri ku 15 ng'ate agambye abalima vanira bakungula ebintu ebitatuukana na mutindo kati okuva n'olwaleero gavumenti yeddiza okusuubula vanira naye ng'amutugulako 15 kyokka ye n'amutunda ku katale k'ensi yonna sente empitirivu ennyo nawunzika nga yavuwazza abasuubuzi ba vanira n'abalimi ba vanira kuba mu basuubuzi mulimu n'abasuubuliranga vanira ku kimuli. Tugende ku mmwanyi. Emmwanyi yaweereranga omwana okuva mu junior schools n'emutuusa ku university tudde emmwanyi tekyasobola na kugula nva. Emmwanyi yakuweerera gwalaba video eno essaawa eno tekyasobola kugula nanva ate nga Museveni akulaga nayo yagitutte yagireeseemu pineeti yagwe mmanyi nga janaati kataha. Entangawuuzi ffe bannabutambala twali balimi ba ntangawuuzi lukulwe. Entangawuuzi ensawo neetukako kamu abiri era ne tunyiikira okulima entangawuuzi wabula ffenna bwe twayingira entangawuuzi omukulu n'agitema akatale neeyingirako ne ku mitwalo 5 kyokka ng'era stiiru ye yagisuubula n'agitunda ku katale k'ensi yonna ku bbeeyi ennyingi ennyo. Yoweri Kaguta Museveni mu birala ebyajja okukulwanyisa mwalimu obusosoze mu mawanga. Kakati Yoweri Kaguta Museveni okujja okulwanyisa obusosoze mu mawanga kibanga enkima okulwanyisa okusimba emiti kyokka ng'ate ennyumba yaayo kubanga obusosoze mu mawanga ne mu madiini Yoweri Kaguta Museveni ennyumba mwasula. Tewali muntu ku nsi gwe nnali ndabye musosoze ng'omukulu gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni to the extent nti n'emirimu mu Uganda tebakyagigabira ku busobozi bwo experience yo na bitabo byo wabula bagigabira ku nnyindo yo. Eggwanga lyo ani akusindise nti kyangu nnyo okujja nga yeggwe kajwire simanyi kajwire agamanya ge beetuuma n'ofuna omulimu wadde ng'osaanidde ekkokoola mifulejje gya kazambi mu byalo n'ofuna obwa commissioner n'ofuna obwa RDC n'ofuna obwa permanent secretary n'ofuna ku kisaawe Entebbe ne bw'oba toyina mpapula wadde experience ne bagumma ayina ennyindo bweti olw'ensonga si wa mubbo kakati era balina n'ekintu kye bayita connections ani akusindise wa muffe bw'aba si wa muffe fuluma. Emirimu gyonna mu ggwanga ne gitwalibwa abantu abatalina busobozi kyovola buli kimu kyadobonkana era matankane lw'abantu kikulu ekyo ng'abalina obusobozi essaawa eno balina kuvuga boda balina kubeera bakadaama balina kukola security ebweru w'eggwanga balina kubeera bapoota ku bizimbe
era Yoweri Kaguta Museveni Makerera awo nakugamba teekayo ne course gye bayita ani akusindise kubanga yamanyi nnyo n'okusinga course zonna ze tusoma singa oteeka course Makerera awo gye bayita ani akusindise course eyo yamanyi nnyo ya muzinzi nnyo kubanga Uganda yabuutikirwa ekintu ani akusindise oli wa mufe abamu muno ate ano tutwala ku surgery nga Michael Jackson tusikeskeko ku nnyindo tusobola okukola bye twasoma tusobola okufuna ku mirimu mu nsi yaffe mugenda tutandika otuleetera okutangazaamu ku feesi yaffe batukubemu ku bunankananka tufune ne kulipu bbamu tumukube ku mimwa tusobola okubafaananafaananako oba osanga tulirya ku keeki y'ensi yaffe mmwe gye mwafuula eyammwe kati yajja okulwanyisa obusosoze mu mawanga ate ye Ssaabasosoze asinga ti n'omwana we yennyini obusosoze ate ye abwetimbira ddala mu kyenyi kale taata we yali kaleekaleko yakwekakwekako yakwenyakwenya amayisa n'agajja yafuta ono mutabani we agatimba ku Twitter atasiiba kuli atambuza ekyo wajja okulwanyisa obutemu Yoweri Kaguta Museveni kankubuza ekibuzo kimu mu mutima gwo muli bw'oba osobola okwogera nago sooka weebuza abantu b'empadde obulamu n'abantu b'enzigyeko obulamu baliwo abasinga obungi ansa eri nti abantu b'enzigyeko obulamu bangi nnyo Museveni batendahitira nti yatemula abantu neggwe bakuttira buttizi ku liiso Yoweri Kaguta Museveni olabika otemudde abantu abasinga hitira be yatemula because otemudde abawano otemudde ab'e Somalia otemudde ab'e Congo watemula ab'e Rwanda mukitta bantu wano mu Uganda watemula okuva nga tonnatandika nakukola buyeekera buli official ng'okyayeekera Idi Amin mu G7 ng'otemula okiteeke ku Idi Amin nojja ng'oyeekera Dr. Apollo Milton Obote ng'otemula era olwo olutabaalo lwafiiramu bannayuganda alipoota beeraga abasoba mu 5,000 naye nga 5,000 gyawa Yoweri Kaguta Museveni be watemula because gye 5,000 bebo BBC be yarabako bebo UTV be yarabako naye be watemuliranga mu kimugunyu abo Tomoni Fuuka era Sibala abo bayitirivu nnyo tugende mu kitta abantu e Rwanda genocide eyo watta bameka e Somalia wakatta bameka e Congo wakatta bameka kale be bagamba yitira musimanyanga ate muddayo mutemu akyasinze mu byafaayo by'ensi eno yitira omutemu akyasinze mu byafaayo by'ensi eno ffe tumulina no mu Uganda lwakuba abazungu tebaagaliza abazungu banyomi nnyo nga gyenkomiza buli we balaba ekyamagero nga bagyakiwa mu Firika bakimujjako wakiri batiwe muzungu munnaabwe Yoweri Kaguta Museveni mumuwe ekirabo kye simanya World Book of Records simanya Genesis book mwe mumanyi mwe mwasoma mu nverako ekyo ekitabo ekyoleka abakyasinze mu bintu ebyenjawulo Yoweri Kaguta Museveni temumulyaza amanye mu byafaayo by'ensi eno temubangamu mutemu asinga Yoweri Kaguta Museveni era mwaba World Book of Records simanya bulabula akyasinze obutemu ffe tumulina mutuwa amakulu gaffe Museveni mumutikkire engule ye nti omujaasi bw'alwana ennyo aba ayagala lwanka ye mugimuwe omuntu bw'akola ennyo aba ayagala musaala gwe mumusasule omusajja akoleredde ekyokuba omutemu asinga mu nsi eno temumulyaza amaanya mumuwe amakula ge Yoweri Kaguta Museveni wajja okulwanyisa panda gaali kituufu wamulwanyisa kubanga panda gaali yaggwawo yafuuka panda drone omanyi Obote naye yatujogangamu n'Amin bakutikka kabangali bakutwala enkuba ekukuba nga n'abantu bakulaba Yoweri Kaguta Museveni najja n'atereeza mulungi nnyo n'aleeta panda drone ogenda tebakulaba enkuba tekkuba bakuba miggo munda mu drone omwo kati kye yakyusaamu yajjawo panda gaali n'aleeta panda drone. He is an advanced killer or kidnapper. You are just an advanced kidnapper. Bali bafala bali tebamastaringa ku kidnapping, but you are an advanced kidnapper. Yoweri Kaguta Museveni panda gaali go wajja okulwanyisa eno tulinayo panda drone ate wabulabe nnyo n'okusinga panda gaali wajja okulwanyisa okutulugunya abavuganya gavumenti
nti bali batulugunya nnyo abooludda ababavuganya ne babasiba abamu ne babatta. Kibanga okutulugunya abavuganya gavumenti n'okubatta kiwajja okulwanyisa. Where is Tom Julunga today? Aliwa Tom Julunga? Where is Dr. Andrew Lutakome Kayira? Where is him? Where is Nankunda Muwanga? Where is General Kazin James? Where is Brigadier Nobo Mayombo? Where is General Onda Nyakairima? Where is Rita Nabo Kenya? Where is Dan Chene? Where is Yasini Kauma? Where is Naba Gesera? Okera kumache Yoweri Kaguta Museveni nenjogera kuboti gumbude mukubo lyokuvuganya bwali obutakkiriziganya naawe gwe kyoyita okulwanyisa kutaluna kululamba. Era ekitabo mwe nnina okuwandiika abo Museveni baati gumbudde olw'obutakkiriziganya naye tekinnaweesebwa mu bitabo byonna kubanga kyetaagisa kinene nnyo nga kiringa akazigo oba omuzikiti gwe Kampala mukadde nga kigazi nnyo okujjamu obulungi. Naye ne bw'owandika mu bupiiki feya bubulaka buuku bucoba bwa buzito ki oyinza obbugula n'obumalayo mu kkolero nga tonnajjuza abo Museveni baatigugunyiza n'okutigumbula nga bamuvuganya. Yajja okulwanyisa kutulugunya abavuganya gavumenti oba okutta abavuganya gavumenti. Oyo yali anywesezzaako ku mwana omusaayi gw'omulwadde wa siriimu ng'amulanga kuwagira Bobi Wine. Oyo yali atemyeko omukazi okugulu ng'amulanga kuwagira Bobi Wine. Oyo yali atemyeko omuyizi w'e Makerere medical student engalo. Kirooto kye n'akitta eky'okubeera medical student ng'amulanga kuwagira Bobi Wine. Yajja kulwanyisa kitulugunya abavuganya gavumenti oba kitta bavuganya gavumenti. Naye ate yakubisizzaamu emirundi bufukunya Yoweri Kaguta Museveni wajja okulwanyisa ekitta bannaddiini nti Idi Amin yatajjananira omugwenkakasa nti gwe wamutta kuba neno bannaddiini babattirayo ate nga Idi Amin ffeno tetwajja naye. Eno babattirayo bannaddiini nnyo naye ate kyannaku nti Idi Amin ffeno tetwajja naye. Kakati omusango omupya gwe gusala emikadde ebiri eno bye twalaba ku Idi Amin kitegeeza yabikola ngeri yabikola neeno ate nga Idi Amin ye yafa. Kitegeeza gwe wattanga bannaddiini ovumaganya Idi Amin. Kale Idi Amin yatajjana ni lumu ye yatta Bishop Lwanga ye yattaiga omugenzi Augustine Yiga yebaka emirembe omunywanyi. Augustine Yiga yaŋŋamba ekigambo nga yakava ekitalya agenda omulaba nemugamba olwo tatatange kubanza Yiga twali twegattira mu ndongo. Endongo ye yatugatta bwe twali tukola oluyimba lwa Bena Namusinga lwe bayita ekibaati. Nagenda ne mulaba natambuza na bigere because twali tukyalira mu COVID oli oba ali superb oli ali superb ennyo. Kali bwe ntambuza ebigere okugenda okulaba Yiga Augustine aŋŋamba mutabani yeeko bwe nali eruzira nalinamu obulwadde bwange bw'omanyidde eddala obulungi oba nammwe abamumanyi bwe mumanyidde eddala obulungi bannemesa okwakisesinga eddagala lyange kyokka ate nga bankuba ebiyiso byesitegeera byenkakasa nti bwabadde butwa. Ngenza okudda ku mpeke zange olw'okuba mbadde enduddo zimbira nga ate mulimu ne kemika endala ze bankubye nga neyo mpeke zennyini zifuuse butwa. Kyenva ntundako ekitundu ku kkanisa yange ettaka eryo lyolaba nalitunze ne bampamu obukadde bwe buti bwe baŋŋamba 250 ngende South Africa bannunemu obutwa banzijanjabeko. Naye yeeko osobola okukikkiriza nti abasajja ne passport yange baginyimye. Bw'atyo Pastor Yiga Augustine omunywanyi n'atufaako munnaddiini. Idi Amin ye yamutta eyajja okulwanyisa kitta bannaddiini no ye yamutta. Tulina abasiraamu Basheyi Bahiga Bakadiru Muwaya Basheyi Kirevu Seeka Anas Kalisa tulina Sheyi Numuza atabatte tulina Sheyi Hassan Kirya abo bonna battibwa Yoweri Kaguta Museveni. Idi Amin yabatta oyo abatta era yagamba nti azze kulwanyisa ekitta bannaddiini. Musata mwamu obutwa Kalisa mwamu obutwa bali abalala
mwabatakyere masasi kubanga Yoweri Kaguta Museveni mundu zonna yegwe commander in chief buli musango gwonna oguddizibwanga gwa mundu ne bw'abasikali ng'akubye wa border yegwe commander in chief guba guvunanyizibwa ku gwe secondary wateekawo ekitongole ekiyigga mundu kye bayita Wembule era bwe zaggwayo nga zimaze okudda mu ngalo Yoweri Kaguta Museveni ekitongole ekyo n'okijjawo kakati ani atta abasiraamu ng'emmundu zonna ziri mu ngalo zo yegwe Yoweri Kaguta Museveni gwatta abasiraamu ati Bishop Lwanga mbadde mwogeddeko yeebake mirembe omutiibwa ati Bishop Yona Lwanga Orthodox yali abyogera oyo yali abyogera ne bamumiza omusu ye Lwanga ekimussa yavaayo n'akola statement bannanga abantu nga basusse okufa oba okulonda kwongezebweyo Museveni akimanyi nti ekimukuumye ku bulamu bwe ekikuumye ku maanyi ge n'ekikyamulemesezza okuvunaanibwa emisango gye bwa Museveni omanyi bwe njogera bwa Museveni oyo yeefuula taito ti oba president bwava kuba president kati ne Bobby yeesimbye ku bwa Museveni kakati Museveni yakimanyira ddala bulungi nti bw'ava mu ofiisi eyo okulonda buli okweyongera kitegeeza alina okustepping up down n'ava mu ofiisi eyo saabalamuzi oba sipiika ne bagikwatamu yamanya nti twagala mumufunirawo tumuvunaana emisango gyonna oyo ati Bishop yamunyiisa nnyo era bwe yamala okuwakanya nti okulonda by all means kugende mu maaso naga kamala okulondebwa naye n'aba sinnalayira kamala okwewaŋŋamya kamala okubba obululu naye n'aba sinneewaŋŋamya oba kwerayiza ati Bishop ogenda kuba ofuusa emmere yanvunyu ati Bishop tudde n'abaamulya bakaaba malumu oyo yajja okulwanyisa ekitta bannaddiini yajja okulwanyisa obukenuzi n'enguzi yajja okulwanyisa obukenuzi n'enguzi kibanga embizi bwerwanyisa ekirya bikuta ani akusinga obukenuzi Museveni ani akusinga obukenuzi ani akusinga obuli bw'enguzi yegwe muntu asinga obukenuzi n'obuli bw'enguzi to the extent nti n'abali b'enguzi mu kifo ky'obbagoba oba mu kifo ky'obbagamba mu stepping it down tubanoonyerezeeko obongera bifo bamekete that's why nabagambye n'ab'entebe mubaleke tulina kulwanyisa Museveni kubanga ono gwe muti okubala ebibala bye bayita enguzi tewali muntu muli wanguzi mu byafaayo by'ensi nga Yoweri Kaguta Museveni era tewali muntu ayinkarojinze n'abo abaana abato bemulaba ku zi airport nga bali enguzi nga nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni so today tulina kulwanagana nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni eyajja okulwanyisa enguzi ate yasinga okubeera omuli w'enguzi eyajja okulwanyisa obukenuzi yasinga obukenuzi to the extent nabagamba Museveni mugagga okusinga Uganda oyo yajja okulwanyisa obuli bw'enguzi singa tukeera Museveni tumugamba wajja na kaki twanjulire bye wajja nabyo ng'olina tulabe omusaala gwo bwe guzze gutambula tulabe ne by'olina olwaleero ajja kulaga nti ekyamazima bino mbibbye Uganda n'abannayuganda bino mbibbye Uganda n'abannayuganda nga bw'obiteeka ku minzaani omusaala gwe ne bye yajja alina nga tayinza kuba na byalina kati oyo yajja okulwanyisa obukenuzi n'obuli bw'enguzi yajja okulwanyisa obukenuzi Obote bateekangayo ko ku luseke mu ccupa gye bayita Uganda kale ne banuunanuuna katono naye gwe Yoweri Kaguta Museveni wagisala oti ekirobo obutabuusi Obote alina byabugagga ki mu Uganda oyo omukenuzi gw'oyogerako gw'olezza okulwanyisa Idi Amin ne mu Uganda ojja kwesanga talina amunju n'ennyumba ye gye yayina eriyo eyo bwannannyini yagiwa amajembuya talina kiki naye wano buli wootuuka Kamwesi Victoria Molo simanya Mutawa simanya biki simanya Namayiba ebyo byonna byabugagga byabwe abo be bannannyini nsi kati be bakenuzi abasinga wajja okulwanyisa amamagye okuwamba ebintu by'abantu olw'empaka ati amagye ga Idi Amin gaalina empisa nga n'okubeera mu bantu kive nga tegaba mu bantu nga galina n'amaduuka gaabwe
era ffe twakulolaba omusirikale nodduka emisinde bana ba museveni basiiba mmalwa n'emmundu bwe mukwana kw'omu ng'akutulisa oba bwadde neyegomba owuwo ng'akutulisa babbye ebintu by'abantu misana ttuku. Yoweri Kaguta Museveni talina na zisasula bamukwata mmundu kaleba poliisi abagamba mwesasule ne bakola ziredi block ne batta abantu oba ne babba abantu awalidde gwe batta bakola ziredi block ne babba abantu ng'oyo awalidde awulira nga toyagala kubbibwa ng'ogenda kuttibwa oyo yajja okulwanyisa ab'amagye okutwala ebyabalala wano munnamagye simanye Sserunjogi teri wa lugava atunulanga ennyolya yagenda ene Nakaseke n'asenda ennyumba y'omutuuze. Ekyenjawulo nti ebimu Museveni abikozesa abantu abatufaanana n'owulira nti yekikyonco civilian azze n'akoona ettaka ly'abantu mu Lusanja abantu ne bagenda ne balya ne basulanga mu mifulejje n'emmere yaabwe baagitemye kaakati balya mu bipipa bya kasasiro naye nga byonna Museveni yabikola. Who is kikyonco okusenda ekyalo kiramba? Ani amanyi background ya kikyonco okusenda ekyalo kiramba? Omuganda agamba ekinula ennyana kiva mu kibiira amaanyi ge yakozesa kitegeeza yali atumiddwa owa waggulu atagambwako. Yali atumiddwa owa waggulu atakola ki? Atagambwako.